kwaniriza nnyo mu program kisoboka naawe osobola olunaku olwaleero ate tutambulidde mu kitundu kirala kakati nno olwaleero kisobokedde eno gye tuli mu bitundu eby'Ekatende ng'olunaku olwaleero tuzze ne ssentebe w'abakyala mu ggwanga ssentebe w'olukiiko lw'abakyala mu ggwanga abamu batera okubiyita simanyi nantebe naye oluganda olutuufu bagamba ssentebe w'abakyala mu ggwanga nga ye Hajati Farida Kibowa. Twagala Hajati okubeera nga atunnyonnyolamuuko olugendo lwe lwatambudde okutuuka bw'atuuse ku bwa ssentebe bw'abakyala nga yakulira abakyala bonna mu Uganda okwongera okukusigira ekifaananyi ekirungi ku kyalo ekyewammwe kuliko olukiiko olw'abakyala be muyita bannaabakyala b'ekyalo kati bwe balonda bannaabakyala abo ab'ekyalo ne wabeerawo abaava ku kyalo ne bagenda ku muluka ne babalonda ne bavaawo abava ku muluka ne bagenda kugombola okutuuka ku ggwanga nga gye emitendera gye yayitamu okufuuka ssentebe w'olukiiko lw'abakyala kakati olwaleero twagala atubuulire avaawa obulamu abutandika atya Hajati tukwaniriza nnyo ku program kisoboka naawe osobola wano ku Delta TV tukole abatulaba n'abatuwuliriza nsanyuse okubeera mu programu eno programu ng'eno erinnya ddungi kisoboka naawe osobolera ddala ekyo no kizaamu amaanyi kubanga abantu abamu tebamanyi nti ebintu bisoboka era beebuuza kino kisoboka kitya so nsanyukidde nnyo erinnya lya programu nsanyuse okunkyaza era ndi ready okuddamu byonna byonna obombozi Hajati twagala tutandikira omulabi waffe ali ku Delta TV tukole mu kisoboka naawe asobola bwe tuba tugamba nti kisoboka naawe osobola tugamba gwe nti naawe ewuwo kisobokera ddala naawe okisobolera ddala Hajati otandika otya tuviire ddala eri mu kyalo bakuzaalawa nze nzaalibwa mu disitulikiti y'e Kayunga Musaza lya Ssaabasajja Kabaka eriye Bugerere tebamugaananga era ne Mugerere Ssemugomba gyali mwami wa Kabaka omupya omujja nzaalibwa mu maka oba omwami nga mugenzi kati Hajj House Kibowa e Nazigo ku lusozi Allah amusaasire amuwe ekiwummulo eky'emirembe nga kati mugenzi neddira njaza mama wange naye mugenzi nsaba Allah amusaasire Hajati Adija Namuli Kibowa nga yeddira Nkima ab'Enkima be banzaala nga bwe banzaala emyaka kati 40 emabega mama wange akakalimi tekeesiba tekeesiba yanzaala nga 11 Novemba 1979 ate no yanzaalira na Namirembe mu ddwaliro awo in fact lumu nali naye mu ddwaliro awo nandaga omusawo yamunzaalisa kitegeeza baali balinamu abedda tebaazaaliranga era yajjira mu Benzi okuva e Bugerere bw'oyogera ku Kibowa e Nazigo Bugerere ku lusozi wali kitegeeza baasi kitegeeza Benzi yasooka okuleeta baasi eyaleetanga abantu e Kampala kitegeeza Benzi zino zikajambia nakati weeri basooka okubeerako ne Benzi mu biseera era weeri eparkinze yali musajja mulimi wa mmwanyi ate nga musajja mulunzi naye yabeera nnyo mu mmwanyi ezamugaggawaza n'obusuubuzi ebitonotono yafa
mu 1987 nali muto myaka mitonotono awo simujjukira bulungi n'apaakinga Allah n'akkiriza n'amutwala era saabeerako nnyo naye nnyo mu bintu bye nasubwa ennyo kwe kubeerako ne taata wange. Nali sinaba kugiweza era ne mu kufa kwe byenzijjukiramu bitonotono sijjukira bingi naye maama yandera yansomesa yandabirira ne bakulu bange ndi omu ku bato abasembayo abasinga obungi bakulu naye maama yandera ne baganda bange ne bamaama abalala kubanga baali abakyala bana bonna nga babeera mu nju emu abakyala abazira abo bonna nga babeera mu nnyumba emu ennyumba gaggadde naye nga buli kimu ekiri tebafunanga kusoomozebwa tewalabangako ku kikonde kino kya maama era bonna abaaliwo batugamba tebaayina buzibu kubanga omwami sente zaaliwo ate abaami bedda baali ba kigambo kyabwe ate ne bamama baffe of course yadde nga baali basobola okunyigirizibwa naye era baali tebalina nnyo we basobola kuddukira emirembe egiriwo kati tegyaliwo abamu bambi ng'obasanga nga tebaasoma ate alina gy'ajja kulaga ojja kumusanga nga mukazi wattu ne bw'anaddayo bajja kumuzzaayo ate n'enkola eyo eya obujja obw'amaanyi ennyo kituufu obujja bubeerawo naye baabeerangawo naye kyenzijjukira oba kyenkakasa kye banyumizaako nti buli omu yagamba nga taleka baana nga buli omu ng'agamba nzaala ate baazaalanga bw'ayagala okugenda n'agamba abaana bange taleka baana era n'okuzaala baababuuzanga ozaalanga kinga naddala nze last born wa maama wange naye mbu bamubuuzanga ozaala kina bagamba nzaala baana bange bakuyite waka batya Bugalanda okula bakuyita Farida bakuyita nani ku kyala omuntu oli ow'ekayunga gwasingira ddala okumanya bampitanga Farida naye nga kafarida kali akatini nali mutini nnyo akatini ennyo okukula bakafarida kali eri akatono wajjando tasobola kukkiriza era abamanyi obulungi nze oluusi bwe njogera sitera nakwogera nnyo myaka gyange kubanga oli bwandaba mu kifaananyi bw'ati alabanga omuntu oba ow'emyaka emingi ennyo bakiki naye abamanyi abandaba nga nkula bo be bantegeera ne bagamba Farida ng'ogeze ng'ogize kati bo beewuunya buli lwenzirayo beewuunya n'okutuuka ku kifo kino bo basigala beewuunya naye era bagamba era nakulaba ndaba nga ndi mwana omukyamufu omwana apromisinga hajati ebiseera ebisinga abantu abamu obulamu bubeera butambula simoothire naddala mu maka ngaago nga kati nga Haji akyaliwo nga bwe mwalina nga kitammwe Haji ng'akyaliwo Haji avaawo ku myaka emito ddala temwafuna kusoomozebwa kw'amaanyi kwe mwatambuliranga mwawo oba oliawo obadde oli omwana asoma abamu ne batandika okuba nga tebasoma ebintu wabeera waawo abagezigezi ababeera ebbali ebintu bya muzeeyi ne bitandika okutambula nga temukiraba kiki ekyali waawo okusoomooza of course tekubulawo era ne ku maama wange nkakasa nti yafuna okusoomooza ne bamaama bonna abalala kubanga bonna baali babeera wamu naye Haji bwe yalaba nga amaanyi gatandise okumuggwa yakola enteekateeka buli omu n'amufunira ewuwe buli omu n'amufunira amaka ge okwali emmwanyi ente n'ebikola naye ate ng'abaana bonna babazaalira mu nnyumba emu naye Haji we yafiira buli omu yali amaze okukola kye nga buli omu amutadde ewuwe kati ekyokusoomooza ekyajja nti ate ffe abamu bamaama baffe abaali ku nnamba endala Haji oluusi yafa nga tanaba nakumaliriza amaka ng'ate abaana bato kubanga yadde nange nali muto naye ne benzirako nabo baali bato bamaama baffe bazaaliranga kumukumu kati awo okusoma emmwanyi tezimala jjukira emmwanyi misiri mipya ate nga babadde n'omusajja nga akasente mwe kali nnyo
era nga buli kimu kyonna kyakikola kati ate awo okusoma ne kutandika. Mama wo akuzaala n'abaana bameka? Mama wange yanzaala n'abaana bangi ddala basukka 10 basukka edazini. Omukyalo omu kati bino abakyala bebagamba mbu nze sinja kuzaalayo kamu maliriza enzaale bubiri. Nedda si kituufu lwakuba nti embeera y'ennaku zino. Olaba singa yazaala 5 6 gwe tebandikuza. Omukulembeze w'abakyala mu Uganda tebandibuza. Kituufu naye nga of course embeera y'edda si eyaleero. Abakyala abo tebabalongoosanga naye kati okulongoosa oba emmere gye tulya oba kiki naye ate nga bazaalanga nga n'abaana babazaalira awo nga tebalina buzibu. Famire ya Haji Kibowa alekanga abaana nga bali mu baana nga bameka? Nga basukka 3. Yali musajja w'amaanyi ennaku zino gw'oyinza oyita enkerettanyi. Yali musajja w'amaanyi era ne bwe yagenda ekikulu ennyo abaana be yali abasomeseza nnyo eddiini ate abakulu abaasooka bayambako nnyo abato. Abakulu bagenda ne batuuka ne bamala babeera nnyo mu busuubuzi kubanga naye yali musuubuzi. Babeera nnyo mu transport naye bayambako nnyo abaana tebalekererako ku baana kubanga kati waliwo n'omukyala yalina abaana yasembayo yalina abaana abato ddala naffe nga tuli bato naye abakulu abaasooka baddanga wansi ne bayambako ku baana. Maama wa Hajati Kibowa namba 3? Namba 3 yali namba 3 mashallah. Nze wange yali namba 2. Tukyagenda mu maaso ne program kisoboka naawe osobola twogera Hajati ssentebe w'olukiiko olw'abakyala mu ggwanga akuttotolera akawonvu n'akagga gy'avudde okutuuka mu kifo ky'obwa ssentebe bw'abakyala. Okimanyi nti nno Hajati asukka mu maama omwana ow'e10 ate maama we mukyala namba 3. Ndowooza embeera ogiraba yakulira mu baana bangi. Haji yalina abaana bangi naye twagala kutunuulira obulamu bwabwe tambuza atya okutuuka tuyinza okubuyita obuwanguzi kubanga watuuse si buli omuntu osobola okutuukawo okubeera nga gwe akulira abakyala mu ggwanga. Omusajja abeera nga yakulira oba ye ssentebe w'ekyalo n'aba nga atambula talinnya na ku ttaka bagamba ye omusajja atambulira mu bbanga naye ono yakulira abakyala bonna mu ggwanga. Ye yamaze okukyusa abakyala buli omu abeera ugwe buli omu abeera ugwe. Bwe mwava awamu ate embeera teyayongera kusajjuka? Of course yasooka buli omu n'amufunira ewuwe era yabeerayokko nga tannafa. Buli maka yagabeeramu nga tannafa kati naye ate mu bwangu ddala Allah n'amujjulula. Of course embeera ekyukamu omwami bw'aba waali ebintu biba birala ate nga abakyala bano bonna of course balina abaana abato abaana balina okusoma ebyokusoma si byangu. Haji nga tannaba kugira ng'alina amaka agakyusiza kati olwo mwamwekanga nga bwekanza oba yali wa wiiki? Nze nga bwe nkugambye of course nali nkyali muto naye ngera bw'obimanyi yasalanga ennaku. Siyinza kujjukira mirundi gye namulabako nnaku mmeka naye mujjukiramuko mu feesi awo mujjukiramuko mu feesi awo mujjukiramuko katonotono simujjukira nnyo naye ate n'amala n'afa. Kati ne mu kufa kwe nkubuulidde sijjukira nnyo kyaliwo mu kufa kwe naye nzijjukira okulaba abantu abangi nga baza okumuziika naye okuzzaayo wali of course embeera yasajjuka. Nze nno nali sinaba nakutandika kusoma. Muzeeyi afa tonnatandika nga sinatandika kusoma era waliwo awo akasomero ako nga sayidi emu baati nga sayidi endala ssubi nga tukayita kasubi baati limu subi baati limu kati akasomero ako weekali ate kati lyakula n'okula we natandikira. Akasomero komwe watandikira ak'essubi baati kati gagadde? Gagadde naye era of course mu kyalo naye nga baazimba kali ka Church of Uganda yakazimba
era abaana basomerawo we bali basoma naye era saalwawo nnyo sisita wange nandeeta e Kampala nanfunira ku Aga Khan nenva eri nenzija ovudde mu kyalo zze Kampala. Yes. Sisita kiki lwaki akujjayo mu kyalo okuleeta? Byali byakuyambako maama, yali ayambako maama. Of course ye nga bwe yali azze e Kampala ng'afumbiddwa e Kampala kati nalaba nga ndowooza kyetaagisa ate nze nali bebi nanzijayo nandeeta nentandika okusoma ku Aga Khan. Yali abeera Nankulabe bamwita Hajati Bidaya. Aga Khan nga international school nga kati oba Aga Khan? Aga Khan of course erudde nga y'amaanyi naye era nawo saalwawo nnyo. Nasomawo omwaka nga gumu n'ekitundu akatabanguko maka ne kajja ewuwe ate tekatulekawo ne muddayo e Kayunga nenzirayo bwe yatabuka n'omwami ne baawukana. Anti Baganda bagamba mbu olusala ekyayi nga munyeera. Nenzirayo ate nenzirayo ku Nazigo Public School, Nazigo RC, nenzirirayo ddala mu kyalo. Kati ate bwe naddayo nemmala ate era paka mpifa ate sisita wange omulala nanzijayo. Basisita baneeno abakuyamba maama yabazaala oba basisita bo just? Ono yasooka okundeeta maama wange yali amuzaala naye ate waliwo omulala taata wange omulala yamuzaala but we share the name nti erinnya lyange ery'ekika naye lyerinnya lye Hajati Nakitanda kubanga ekibowa lya taata kati Hajati Nakitanda oyo ng'ali awo Kawaala nansaba nengenda nensoma e Kazo Mixed Primary School. Pichi? Kuva P4 paka P7. Wosomera? We nasomera awo. Naye nga yanjagala nnyo kuba yankubanga nnyo naye kati I appreciate lwaki yankuba era mwagala nnyo. Yankalakata oluusi nga nkubiramu n'obwereere naye nga ne bwa suspecting obususpectinze ng'ojja kukiwulira. Akyaliyo? Waali era mwagala nnyo. Teyakupako embooko n'ezimba kabina? Yazimbiranga ddala nankubanga naye yeebali nnyo mwebaze ebbanga lyonna. Kisoboka naawe osobola ye programu ku Delta TV tukyagendera ddala mu maaso nga Hajati Farida Kibowa ssentebe w'olukiiko lw'abakyala erya Nakitanda obadde olimanyi akyatugenda mu maaso ng'atubuulira wa gy'ayise okutuuka ku bwa ssentebe. Yazaalibwa mu famire ey'abaana abangi engagga abalinamu kyongereko abagimanyi bagimanyi. Mwayinayoko famire ya Hajati Kibowa engagga n'enjavu? Engagga teyabeerako njavu, enjavu teyali. Kakati ebyo n'ebirala tugenda ate kukomawo mu kitundu ekyokubiri ng'ayongera okuttaanya ensoma gye yasoma okutuuka ku buwanguzi.